Wanobunene Bishop Mulamba kuvamala okugala amamotoka ntekakizwa amamotoka okutambula navuga akapichi nga takavugangako ngazze kwa Nasale Bedi wano omuwadde kapingiza atandika gena kwa Nasale Bedi azimbe kanisa ya milioni 8 akwena Nasale Bedi abadde na akapichi nga takamanyi agudde mu kimotoka ky'omusenyu ng'ekimulinda omukono gwonna ne gwabika n'ekigere naye nga ali ku kitanda admitted nakuba amasomero ga muzeeyi lozi bwe bakulu kusimba naye ndi mu byuma omuntu omulala amagezi gali gakomawo omuntu omulala omwavu amagezi gali gagenda kukoma ku Nasale Bedi gyali akola naye nga ali ku kitanda n'asindika Nasale Bedi ne bakola Nasale Bedi awaka kati otuusewa basebe n'abanyabo mbalamusizza nze Bishop Ephraim Sentambule anja okwebaza Katonda olwa Dr. Kateeba najja wano n'ambuuza olina ki mu ngalo nina emitwalo 5 emitwalo 5 nenzigulawo edduuka mu Kalule abamanye Kalule wensula naye programu yasooka kubukedde bayogerera dduuka ly'e Kalule nampendulira bakasitoma abayitirivu besira bange nengenda mu katoni 8 awo nenninya nengenda mu bukadde 2 basebo ne bannyabo njagala bategeeza tesaakomaawo nampa obuvunaanyizibwa okubeera district coordinator ekiryandongo nenkolerayo naye nebaza Katonda mu bbanga lya covid awo nayingirira nsobodde okugula ettaka ate nenzimba ennyumba nengimaliriza n'okudda tugula amataka tugula amanyumba n'okudda ebadde mu bwongo bw'abantu ebadde biki tumukwata buli wampa mulokudda ono buli muntu yenna abadde alina kyatunda mulokudda abantu abadde bagula amabaati nga bazimba abantu abadde bagula omusenyu abantu abadde bagula amamotoka ana kimanyiko gwe okyali engula okudda ono tuluwaka buli wampa omukisa okuwa ku bujulizi siyinza kwerabira kino nali nvuga kati bisinga bwabagambye ensawo 2 ku pikipiki nga nvudde eno naye ntuuka ekigoogwa neŋwa mu kirole ky'omusenyu nenjatikayatika omukono guno basaamu kyuma naye nebaza Katonda olwa products nagenda nenjatika ennyama eno nezimba bweti nga bansikamu amazzi ebbombo naye yajja wano yennyini yansijanjaba yampa vitu nampa ne oil nangamba genda bakole massage nga bwonywa eddagala eryo bannaye nengenda nnyo eddagala nentekako massage mu nyumba yange nentera eyampa crate ya soda owa energy drink bannaye pain yadduka mu wiiki egi mu weeks 2 nga temukyali mazzi mu vivi mu bbanga ttono nnyo nga tontandise okuzambala ekyo nakyakibagambye bannaye nawumula emulago natandikirawo mu 1990 nempumula mu 2012 naye nga sina kyendaga ku byemulago gye nakolera sina kyenkulaga ntandise okulaga nga nyingidde sawo Uganda kale bwentyo nempona nga omusajja omubulizi w'enjiri kakati mbuukabuuka ntaddeko engatto sirina buzibu bwonna nyimirira essaawa eziwera era sebo njagala okwebaza kubanga kino kyo kinfudde kati ebiseera ebyo ab'e Kampala abamobilizers b'NRM bonna bampita nenjogera abasajja ab'amaanyi nga mbategeeza ku bya sawo Uganda kati waliwo omuganda nga Bishop ali Tanzania naye neetaaga ayagala ngende nyanjule sawo Uganda sebo weebale nnyo bageddala tumukumira n'osaba